Kubanga gaba namusanga Samuel era n'otegera nti yeye. Martin Hamza watanyirira. Linde watanyirira. Awawe betaga kibo. Omusajja yenna ayagala omukazi. Omusajja yenna ayagala omukazi amwagala nga Hamza alema wayagala Hamza. Mukyala binde wayagala binde. Ziremereza ba dokita yaziva mudda. Atumulabo yizo kugeloza ye muyimbi wa BET. Kati nnaku zino yeyisanga omuli wa center asinga mu Kampala, yeyisanga omukyakazi asinga mu Kampala, buli kimu embeera byakyukira ddala. Rema walabe ekifaananyi ekyagamba my babies. Agamba my babies. Ayano bangambye mwe kyokka ekyo kyamutabudde. Esimu yagikubiddewo. Kati wadde munoonyako kyoyo. Neba ne busungu nga bulungi. Lema muveeko, Lema agenda kunyimbira nga 26 ku boxing day. Era kwegayiridde. Kenzo nkwegayiridde lino ebbanga lyonna lyenna. Lema yeetaaga okukwata obulungi. Tukoleka girasi. Tukoleka kyati. Lema agenda kunyimbira ku boxing day. Kenzo kyeyakoze abamagambye kya buzira. Naye nga abatategeddemu ku byabaddemu ku mboozi ezabali mu kafuba k'ababiri abo. Hamza yadde agakumanya kituufu ddala kyekya gundi eri. Ensobi zireme kuddamu ate. Yabadde amwebuuzaako. Emboozi endala etambula. Emmotoka balina gye beesange walala. Ati eri ewanene. Kakati wakoze nnyo olaba nga bw'olaba gundi Simbi ne Fiina. Kapeeka we yabagatta nabo walina abagatta nga balaba wakoze nnyo kubagatta aliwo gye bagattira ddanze era kati naye kyobaokola next time Kenzo kyonna kyakola Rema posting nga tolina mukutyako nnaku Hamza wamma togeza n'oddamu n'ogenda mu meeting yo nayo nange omukulu oyo waali ate lwaki ajje n'omukyala ate lwaki tokigeza nze mbadde ngamba Rema kati kaalabiryo no ng'akikoze next time Kenzo kyonna kyakoze achievement giposting kwale Kenzo postinga Rema Kenzo yesigika ate lwaki omye yagezera nga nti owaayo bayinza okupoolya wadde amubuuza nti mboliraako byagaana eri nange embeere no nga ndi stede kubanga biyinza okuntabuka Kenzo naye nga wetwogerera ebyaddaladdala Rema ne Kenzo endongo ya Uganda mugyefuze obubadi gye mubujja bonna tewali amanyiyo kyoganda kano kabadde kabaddi oba si kabaddi ogenda okulaba nga kabeekonyeko Hamza teyapostinze simanyi lwaki Hamza si amanejinga gundi ye ate Kenzo yapostinze Hamza natapostinga waki ne Hamza andipostinze n'agamba nti bane kiri fine twasinkanye None yeka ya postinze buli kimu. Esimu bakubisiza ya Kenzo. Baite ya posti amwe kala musharing kuifana ya postinze. Bapo atete ya sharing zao. Nalabene cyasi nalubega mutikadenga amwogerako. Ngabogerako. Ngogambi bano hiti bagikobye ya weekend. Soko te chance. Itinda ko genda kulaba Hamza ne Kenzo onane mu kifana kye kimu Rema ali wakati. So nsaba ntonda kakisa kano njogereko ku mbeera ya Sheikh Muzaata Sheikh muto Sheikh moyo mukwano gwange ndudde n'emyaka mingi era nga Seeko yansomera dduwa gumwalabye ku Bukedde agambye nti baatuwowa naye nga bw'omanyi simanyi oba Sheikh yeerabidde bwerabizi simanyi oba Sheikh kitu kidogo yakoze omulimo gwakyo naye nga Sheikh oyo nga ndayira mulilla Allah okunzijjako buli kyennyina nesigala nga ndi bwenti buyinike Sheikh Muzaata ne Sheikh omulala omugwe saamanya ani yamuleeta oba yava ku side ya mukwano gwange oba yava oba Sheikh yennyini yamuleeta baatuwowa ne mukwano gwange era nenkwata enkoko n'enjiwaayo omuko gwe nagiwa mumanyi sijja kwagala ku exposinga Famire manya era n'omuka kimanyi nga ze naavaayo n'alayira mulillah nga alayira ku linnya lya Allah baatuwowa Jenna mfachi no badi obulwadde obalumanda bano Yemusajja wange Eddie Kenzo Musuuza onako lwalero muganda wange Edrisa Musuuza tubadde ne dduwa ya muganda wange wali ewaka era mwe namba kulisaayo ababadde mu dduwa kyali waffe muganda wange Musuuza kyemukola kisinga okuba ekyakabi Saabayimbi Edrisa Musuuza ayina akayimba akapya ke yansampolingamu bakayita wero
ayo bakataddi but it is a massive ndoza kibanga tuwe chance oshambada n'abala boogedde ku nsonga y'ebifaananyi ebyo kati mami lwaki olowooza Kenzo yapostinze Rema n'apostingamu Hamza anti Hamza ye yamukola ekyajabu kati fe abakazi batukwana bukwani batuteddereza ne batulaga ebirungi n'oba omuntu ng'obadde tumwagala asobola okudeddereza laavu nejja ekitegeera kati yayagadde kulaga oli nti yali munnange teweesiganga bantu nawulira famire doctor yali famire doctor teweesiganga bantu basobola okuyisaawo anytime gwe yabadde ayagala okulaga amagezi gempa Kenzo abime bumme kasiiso ate musabira Kenzo yeetaaga kusabira kuzaamu maanyi Katonda amuggyeko laavu eyo eveewo bambi naye atebenkere omutima kubanga bw'obanga oyagadde omuntu Katonda akuwa buwiikisa laavu eyo neevaawo laavu ejja naye ate okuvaawo era evaawo nga ofunye bufunyikisa neevaawo naye si byangu wali oyagaddeko nawe ne bakumenya ku mutima nnyo nentamwa ne laavu laavu kati ate njala okubiddamu naye ate saagala nnyo kubanga mmanyi bweruma nkitegeera kati Kenzo kyaliko nkitegeera bulungi laavu ejja esobola okugaanirawo okugenda nebeerawo ng'ekulumya ekola ki kati Kenzo kyayina kyetulina okumusabira eveewo mutuufu talina musango gwakoze yadde n'akamu nga omuntu asobola okubeera mukwano gwo omukazi yasalawo bwe walaga togaa teyakoze emunsi obi okupositinga musanji we tewali yadde n'akamu era mulina okubasigala ba Buganda singa alinze nandibadde oli mufunda ne mukwano gwange nentegeera kiki ekyaleetera omukazi wange kugendera oli mukwano gwange notegeera kiki ekyaleese ekitegeeze kyatwala mukazi we oli kisobola okutwala n'omulala gambo otya Podium yaffe ey'olugambo tubeera wano olunaku lwekyo mulina mboozi mu lupapula lwa Bukege olunaku enkyalo olunaku lwakubiri kiba kitegeeza kisookera ddala ssanyu waffe mwali ssanyu waffe mwali ekyokubiri akakonge mwekali kati n'amawulire amala mangi amanyivu mwegali senga ez'omukisenyi zonna zonna senga mwali kulusa olukumi olu nakyo mwekiri kera ku makya ekwate Bukedde olupapula kulusa olukumi lumu ate ne New Vision nekera ku makya omwekwate ku 10 ezi fetukuwa kyebayita amawulire gennyini ageesigika Maddoxx after almost 15 years nga talinnya nnyonyi yagirinnye one of the biggest selling shows ez'Abannayuganda eyakabaawo yabadde Dubai omanye Dubai eyo kuba n'ofuna abantu 3 oba ofunye cricket over oba ofunye nnyo oba ofunye cricket over 2 era Naalongo ne Ssaalongo bafunye cricket over 2 e Dubai kumpi ndoza bafunye abantu nga 305 abantu 305 ku kulomaka gali Dubai then ku Sunday abadde Abu Dhabi mukase picha Abu Dhabi gye yabadde byonna ennyota gyabadde balina byonna omanye emboozi zaayogerwa nezoogera nesituka n'okuleeta musajja wo gundi gyoza okuva ebungereza ajje wano omutima gwamukakana nti Maddoxx amaze kulinnya nnyonyi yazanyisizza omanyi n'abantu batya Maddoxx abantu batya Maddoxx kwejeze newunyiza juze ekimuleese okuva ebungereza omuyimbi atojja omukimeenu naga nti asa tosobola kukwata kumpi milioni zo nga 6 n'oziteekamu ate gwosigala eri ng'otudobere amala kulinnya kakasa amala kulinnya nnyonyi n'okakasa Maddoxx show naye nga manager era mukyala Maddoxx naye tumwebaza Liz akoze omulimu gw'amaanyi nnyo Liz tukwebaza nti omanyi Maddoxx bambi we yafunira ebizibu awo amaanyi yaggwamu amaanyi nabanga Liz wagundi mugana principal nabanga ali frustrated nnyo abala ku Maddoxx ebiseera ebyo nabala Maddoxx essaawa zino olabanga aliwo enjawulo y'amaanyi nnyo nti Liz yagamba nedda n'ayirawo
n'ayirawo Maddoxx omubiri era okulaba nti nno buli kimu ye manager ye buli kimu era yagezaako kuba ng'akwasaganya ensonga ezo liizi twayogerako konna mu mboozi ey'akafubo njagala tusooke tubiwe abantu balaba esho abadde Dubai ne liizi ng'agezaako kuba nga ayogera Senga Malusi Kawomera yateekamu ensonga zino okuba nga tuzikutuusaako bituwe tubirabe. You better take it easy. Look at it, twebaza Katonda olwa kino bisoboka naye tebimala gasoboka. Bwe twasisinkana Jobs Link Jose, it was a blessing. Organizes ekintu kirungi tukolaganidde wamu. Always okolagana kikituusa ku step eddako tosobola kukola kintu bwona. Omuyimbi wange Maddoxx Semanda Sematimba mwewulira ebigambo byogeddwa bingi tetutera ku replyinga ku bigambo ffe tuteekawo action. Gwe n'osika zipu weka omwana gweggala ene tukuwa kyetulina okukuwa. Tuli ready nnyo actually twabeera ddala ready nga tulinda muntu asobola okuyimirira ng'omusajja okugamba nti ntwala Maddoxx wabweru wa Uganda ne bandi ye kati bwe twamufuna teri nsonga lwaki tugenda kuba abantu muziki. Kati nze okulwawo okufuna nabeera nnyo Bulaya nzije waka kaakati omwami ono era kiyamensyoniza nti abategesi abasinga tebatuukiriza oli ekyafayagala kimerera kati yazze abalage nti kisoboka okusitula bandi eki enamba. Kati ekirala ekintu ky'okukuba live lwaki abantu tebakijjukira live kubanga bwe weetegeka wamanya nti olina show mu September ne weetegeka mu January September weetuukira oba osobodde okukola okubikwasaganya kuba n'okola ekintu nga gyekirina ffe ne batuwaanako eyo olidde yezimu ku nsonga ezibadde ziŋŋaanya okufuluma oli akwagala okujja palismal labayo live band ekiggumiza tosobola gandi mpisa Africa obumatuvu n'agenda yeka n'omulere tekiriyo ate n'emizigo gwe tukuba ali live twefeeko naffe abalala nga bakikola twerwaneko tukole ebintu ebiriyo n'emizigo tumukole nga mulungi batutegeere naffe tulina kubeera nga bataliiwo. Kituufu kati gwe international promoter wa Maddoxx diro mwagikoze mwagikutudde contract ya banga kiri bwe kiti wera mu promotinga wonna olw'ensonga ngezaako okulaba nti bannayuganda bonna mu nsi yonna abali mu nsi yonna nga naye bannayuganda bafuna Maddoxx naye ng'ekibadde kimugana okutambula nze olw'okuba nkisobodde kati okikola mu Dubai n'enkikola ne mu UK nsuubira nsobola okuyambako n'enkikola ne mu nsi endala
ekyenyinza okugamba naye nga sinza gamba nti ndi mu contract ebagana okwogera n'omuntu yenna ayagala okategeka kati tukutula nti gwe international promoter we nsobola okugamba nti yes kubanga nsobola okukola ebyo byayagala era nsuubira ntandise okuba nga contacting abantu b'omu nsi endala nga mu America okubuuza ani asobola gwe nsobola okukwatagana naye ne tumutwala mu America. Bapromota bangi oyogera nabo ku nsonga za Maddoxx bagamba musajja ali oba kiyite nti musajja muzibu nnyo musajja okukkuliza obungi gwosobodde otya okulaba nti mukolagana naye buli ankubira angamba okoze otya tekijja kusoboka ne kati babiriivinga nti kisoboka. That's why nsubira Maddoxx muzibu nnyo munanga ate yakyasinza okubeera omwangu kati bali obuzibu babusangawa. I think ndoza tebalina busobozi butuukiriza kyayagala kubanga yagamba atambula ne bandi ye yonna kati oli olumugambe ekyo ekintu olwedi agamba oya muzibu naye taba muzibu aba kugambye kyayagala okugjayo ekyo kyennyini kyayagala kiweeyo naye sigamba nti muzibu naye bo tibasobola busobozi kikyaba ayagala. Oye Jose Job Links best eri ebungereza ndoza bungereza gyali eno nga 10 then bangambye Manchester. Maddoxx agenda kuva mu tuwe eno bakita kwe kuba konfuufu naye kubyeko enfuufu kubanga oluvannyuma lw'ebbanga ddene nga tafuluma omukisa gwe yafunye Dubai, Abu Dhabi, agenda London, agende Manchester, ove Manchester ayinza okwengayo ne US kyekitegeeza nti banga ddene ayinza okubanga tagenda kubeera mu ggwanga naye ng'akola kasente akeegasa Maddoxx Sematimba alekiwa nti trip eno gyakoze eno egenda muwaate gundi endala ebikulu n'ebisinga gwe bisinzira kubanga nabadde njogerako ne iStudio South Africa ngamba ani ali emabega wa Maddoxx ani ali emabega wa Maddoxx batugamba nga tatambula biki byonna ndoozi akikoze wamula bekyaliwa ebbanga libadde ddene ekisima kyo wabanga waddewo ekibaddewo kyonna kyonna yakigadde chapter mpya gyaguddewo yagenze n'Obama yamaze n'agenda Maddoxx ali ku level international artist talina kutambula yekka bandi yonna naye nga byonna tubikola gundi senga Malus Kawomera yateekamu amajja festive season eno yakoledde package ya bintu 6 erimu obuntu 6 erimu muganda wange endirira erimu muganda wange Apple Secret erimu muganda wange zi syrups ziri zonna yazitadde muri ku mitwalo 13 ate ayina n'ekyongo kyaffe ekyemikisa ku mitwalo 13 zeefunire zino zonna senga Malus mukubire ku 0702 nkaaga 8505 wali ku Anet Plaza opposite Parker enkadde obuze senga Malus Kawomera aliwa ayina ke bayita senga leta katigu sansolima tubenda ko wanense kalabe ekategere teka tugendeko mukumulako tugenda ko n'ensonga endala nyingi podium yaffe kasalabe kya kankwanjulire senga Mirembe owa Mirembe Natural Research Products amakago kayuga oyagala ku tubakulisayo nnyo bakyali baffe mu kuwummula okwo eno ekasalabe kyakyali wange tubeerawo saa zibeera mmeka 2 mpaka 3 ez'ekiro mwannyinaffe Judy taliiwo agezaako kuba nga atambuza empaka z'okufumba zo zaatabye edda tutambula obutale obw'enjawulo muganda wange luli ku weekend twali sides eri ku lwokumeka olwokutana ne Wandegeya luli twaliko muganda wange eri Kajjansi mu Lufula watulaba byonna tugenda kubitambuza mpaka mu katale akowooli twongera bongezi kuba nga tuyozaayoza abawanguzi baffe ku Bukede TV2 podium yaffe Matindijo ne Saimu tukyali wano tukwasaganye senga Malus Kawomera mu akasente but of course ekisinga obukulu mu byonna Sanua Tours and Travel when we talk about Sanua Tours and Travel tutegeeza omuntu asobola okusindikira ebintu byo okuva e South Africa as small as a phone okuva e South Africa mpaka wano girabe gitumye bagigule muganda wange ogiwe mwali mu Cape Town Park ojja gifuna muganda wange ewano ewa e Uganda balina offices zabwe Kampala ne wano oli South Africa ebipapula bikuweddeko oyagala go back home oli wano oyagala kufuna visa oyagala kufuna kintu kyonna kugenda South Africa Sanua Tours and Travel genda ku Adonai Plaza kubira mwana mwalaga bayita wini ku 0700 35 kinana 0700 35 oyagala gula bintu kubiwereza kuva eri kujja Kampala Sanua Tours and Travel gendayo obekwateko bonna kituufu nnyo ddala mukwano gwo ani Kuluthum Serebu Kuluthum agwawa Serebu kiki ebintu bya Uganda bino byakumanyira nnyo yasala yakulosinga kati Serebu Kuluthum gola boyo kibanga kawedde mpaka badde akajuni ono gundi ano mukwano gwono Akiram omewe yeyita
watuko kweyanjula ganze Akram Kuluthum tajjula kujjula nga yasa sigade kwa Akram kitutegeeza ono seka waffe tuba naye ku Bukedde Famire mbuti kiziseko ligolabye omukubali muganange abamu ku bantu w'omugenzi tuba naye ku mbuti kizi buli ssaawa buli lunaku lwa kutaano ne ku Bukedde TV ayina ensonga ze yayogeddeko kyali wange kati olunaku lweggulo osaidiza wali ekibuli wabaddewo okujjukira edduwa ey'okujjukira omugenzi gyabadde giweza emyaka 2 bukyaluva ku maaso ku lw'omukaaga dwe yabaddewo ku Sande ku lw'omukaaga abafamire y'omugenzi n'ab'ekika balaga omusika yali bweru tebaaliwo mu gundi y'olumbe naye ate gundi yali yakola dda Kuluthum nga yatulaga annual gwe baalaze bamuyita Yesozi Muzaata gwe baalaze bano jjukira ate Kuluthum yali yatulaga dda annual sessanga Muzaata nti emusika kati wabadde okusika omuligo okw'amaanyi nga bagamba kisoboka okuba nti nno omuntu omusikisiza abantu babiri ko bali nti nedda oli gwe basooka okulaga oli ali mu katemba owa Kuluthum mbu yamanyi ebibye ab'ekika bakkiriza ono Kuluthum naye nazza omuliro nagaa nedda abo balimba nti omugenzi yagenda okufa ng'akikkaatiriza nti annual ye musikaawe so katembo yakomyewo mu busiramu kati Kuluthum takyalina se ku maali y'omugenzi kasita yamala okufumbirwa takyalina kyalina kwogera katembo yakomyewo mu ddiiro okwongera okusika omugwoko nga basika omugwoko ku nsonga z'omugenzi Kuluthum yabaddeyo Kibuli ate yagenze Kibuli lwaki ate agenda akimeyo ki anti bali bagambye nti mikwano gy'omugenzi ate Kuluthum yakulosinga kati yafuuka mukwano gwani gwa engineer kyo kitegeeza nti kati eri waba agenze bayinza n'omutuuza emabega fujo mutuuza mu maaso bayinza oga nti emikwano giriwa nti musembere abasigadde mutuula eri kati bamutuuza emabega ye agende ku mukolo ng'agenda teekako omusika owokubiri nga ye ate yamayo omwana ye musika so yate sobola kulinnyayo obwedda alika abiwuliriza ebigenda mu maaso abiwulira ku gundi ku Bukedde TV ng'abigobera ku Bukedde TV ne ku mikutu gyaffe gyonna gyonna egy'enjawulo gye social media kati wedda buli kaalaba waati naga nti bano bali mu katemba naye Kuluthum kaseera afunye omusajja omugagga bino yandibivuddemu bino byesonyiwe abikyalimu embeera y'emaali emaali baba bagabana dda ani akuli olwo byasigalira wakati awo tateekeddwa kufuna wadde kasita yagenda kati gundi gyali si Kuluthum annual tekimujja kuba nti mwana w'omugenzi sasigala agabana naye ebitanagabibwa basigala agabana Martin tuwe tulabe ensonga so tufuna kyabadde ekibuli nga tufuna ne ku kyabadde ewa Kuluthum soko batu amanya Sheikh Yasin Abbas Chiwewa director wa dawa mu office ya Supreme Mufti director wa dawa mu ggwanga nze namuddiramu ekyekifo kati nkimazeemu omwaka mulamba nga director wa dawa Sheikh Muzaata okumuddira mu bigere tekyagwa nti accidentally wabula nze nabeeranga ne Sheikh Muzaata ebbanga ddene nga bwe tukola emirimu gyaffe egya hijja bwe tukola emirimu gyaffe egya daawa kakati nze ndowooza oba wandibadde obuuza baba mwambaza olubugo n'otabuuza nze kubanga nange bifaananyi nabirabye nga nawe wogamba ewabirabye nze era naluddewo n'okutegeera nti ye butabani wange gwadi bambaza olubugo nembuuzi neba nemanya kukyali jjajja Jjumba olubugo lugoye bajjajjaffe lwe bayambalanga nga tetudafuna zino bw'oluteeka mu kibbo n'oluteeka wansi w'ekitanda gw'oluteekamu ebintu ebiraga nti shiriki n'oluteekamu suruutu obulombolombo naye olubugo lulinga mumwanyi entaba luganda bw'ogyeya n'ogijja wali n'ogirya teba na buzibu naye bw'otandika ogiraamirizaako olubugo ogifudde ekirala n'olwekyo olubugo lulinga emmwanyi kati olubugo kulumuteekako olugoye olulaga nti nno bajjajjaffe basookera mu lugoye nga lwa lubugo oluganda ate nga ne Marehemu Sheikh Muzaata yali musajja muganda ebyobusika mu Buganda bikulemberwa kika ne wano wakasoli abaddewo mukalo owessiga abaddewo ow'omutuba abaddewo toyiza buli muntu alina entegeera ye toyinza gamba nti abantu bonna bagenda kutegeera kyekimu banga boensiba ebya ahira babivako bali ku bya duniya ate ne babanga tebakomye ku kyo nobalabanga era bakyantawaanya kuba nalabye Seeka Yasini yewangala mukozi wange era yalemera Muzaata and others naye nga twamugamba nti weba mukoze kale katubalekere tours and travel we mukola annual muwereze ngayo ekitabo oba ne kalaamu nera centers yasikinyeganga ko sibangayo kukyogera omwana Seeka bamwambaza embuga era saakyogedde kuba mukimbuuzizza Sheikh Muzaata batte ennyumba ye amakage
nze njagamba nti gaatwalwa n'amaanyi mukyala yeeyita nti yali mukasheke n'omuzaata yaliko n'avaayo yagenda sheeka avudde n'akomawo era ekyalaze ekyo mwalabye ye yafumbiddwa nga n'olumbe lwa seeka terunaba wane mu mpisa ya Buganda omukyala tafumbirwa okujjako ng'olumbe lwa paluwedde n'ekyo kyokka kyayongedde okulaga nti ewa sheeka yali yavaayo ng'ali ku bintu bye birala kati byatambuza ekituufu ebintu by'amaka gange biwanvu nnyo temujja bisobola buli mukyala yenna ng'akyalimu eriisa erifumbirwa ebbanga ly'omala nga tolina musajja olina obwaguga bw'eddembe okufumbirwa si mukyala waffe ati mukyala wani si mukyala waffe mukyala simanyi wandi kati mukyala wagumisiriza si mukyala waffe obuzibu nze ndi musiraamu soka kuba musiraamu nemba omuganda okitegeera kati nze obusiraamu bwantadda infact emyaka 2 nali overdue obusiraamu butwa emyezi 4 n'ennaku 10 egyali gyayitawo edda era n'enneeyisa y'omuntu buli muntu asobola okweyisa nga bw'ayagadde naye nze kyenkubiriza si ku lusumu yekka wabula buli mukyalo omusiraamu oba buli musiraamu waali oba buli muwala wonna omusiraamu nti empisa gye weeyisaamu ekwogererako enjogera halfway yo Sheikh Yasin nze ekigambo kye musubirira nti aneesonyiwe asigale nga yeeraba nti ndi mukama we kubanga ebbanga lyonna awangadde ndi mukama we abadde mukozi wange naye omulimu gw'okubeera wayimiridde n'anvuma simanyi kyanjagaza so abeereyo mukozi wange talibeera mukama wange talibeera ku grade gye ndiko Allah yamuleeta mu bulamu bwaffe nga mukozi akipinga eyo position ye takubye nnyo amaseeka takubye nnyo omukyalo oyo mumuleke kuba saagala tuweebuuke tumuleke abaganda balina ekintu kye bagamba nti owentegeera enti nitakufuula wantegeeraye buli muntu muleke sikubye nnyo baki nekugezaako kuwumbawumba wetunadda baseeka baliyo ba myoyo oseka nga woogambye Kuluthum mufunira abantu abali mu levo ye abayinza okwogera naye naye kati ffe tumuddamu tuba twetadde ku levo ye okitegedde tumuleke Kuluthum kati serebu Kuluthum kati serebu kitegedde kinagambye nti mukyalimu embeera y'emmaali era Kuluthum owulire ng'agamba nti sente eziva eri annual wadde n'ekitabo tafuna kati ebyonna byonna olutalo lonna lukyalimu embeera ya ssente emmaali ekyo ne byonna tebisobola tereera nze nkubuulira tebisobola tereera seka mukama katonda akuwa ekyomule ekyemirembe anokosi mbakulisa mwenna twabadde nabo naye ng'asaasira ne gondi yafiirwa nnyo empologoma jjajja yafiirwa nnyo mbuuze ku mukwano gwange Kalifaani Lukanga Kakungulu and of course nsasire ne ku mukwano gwange Saalongo Elias Lukwago Subaru yabadde muyingidde naye Subaru yanemye tegeere omanyi abantu abo manyiwo kwa kati nze kyemmanyi nti emmotoka ngeri direct weight ebera ku speed y'amaanyi nejjukira wali eri ayitawo buyisuwa kubo lyambuka weri tibiki kati ate speed yene yayingidde gate yeno yavuddewa road mayor kyakugamba nti yabadde Subaru yokka baga ebibuuzo bingi yabadde Jennifer Musisi ebibuuzo bingi gasanto eno nenga Saalongo omugana omuvuka naye kati omuvuka kye yakoze yafumye emmotoka naje nafukamira mu maaso ga road mayor nabaga nsonyiwa road mayor kati naye kubamu akafaananya road mayor akola atya kuba olaba akaba tebamusunye olwo gundi tetayinza kubanga road mayor yabadde waawo alina okuba nga yabadde adduse bamukubidde akasibu ate banaadi balaba mupiira wali eri kakati nabaga nti ekirieko okimanyi emmotoka eyingidde eddiiro nti eyingidde eddiiro atuuseyo etya yagisanze ku mpagi woyota Saalongo Elias Lukwago olunaku olwo kyagenda kuyitayoko mubuuzeekoko tubabuuzako once again mwena abasinzira okuba nga mutulaba abali mu diaspora mugamba mutya bakyali baffe abali eri United States of America agamba batya musajja wange beka bekogamba otya Texas eyo nkubuuzaako ndabira musajja wange bayita Ragabeni gyali ne Katongole yatandise okufaanana n'Abamerika olulimi lwakyuse nalwo Katongole yatandise okufaanana n'Abamerika era bangambye okuva we yagenda muyakafuna abanyaga nga 15
nena mulabi yetwale mukwano gwo Jenkins nga betwala Jenkins olumu namwe mukisusamu nenga katongole yatandise okufaana n'abanyaga yabanga gudi Flavia yangambye katongole kyakola abanyaga eno Flavia kyeyangambye katongole kyakola abanyaga ate gudi napostinga Sekamate napostinga naga nti aging gracefully naga aging gracefully nga naye ana beyagalidde Sekamate yagendera ogugwe kugabula byakunywa era buli kifaananyi kyateekeo Sekamate ku byokunywa abayina okugabula ebyokunywa nenga twagala nnyo mugamba mutya mwenna sides eyo tubuuza ku bakyali baffe abali South Africa ewali Major 1 King Shafik Major 1 tukubuuzaako nembuuza ku musajja wange King Shafik ya 17 King Shafik wali omukwano gwange bamuyita Daban July sides South Africa mulongo ali eri maskular abantu bangi eyo miti musajja wange Medimo Medi Kingdom bangamba yaddayo naye asirise ne kano getogenda kanywa leero storage ngenda kanywa akajudi kali wasoko kalete kibanga omanye wedda nabe kawedde mukalimba nabe saliza wali tomanyi nabe saliza wali kano kalimba nenga mulongo maskular yebalinyi kuba bangamba nti esaza TV wali eri baba kunganya mukati wali eri nga bali kuki bali wali bali ku Podium mati nakulabe ku gundi ku Saturday mu kikadde endongo wagirabe je yadda mu gwanga nali sola tagenda eriyo omuntu omanyi okaddiwa kwa mirundi mingi oyinza okaddiwa myaka naye mubikola ntokaddiye kati yewire mukabya gundi all access small access ayizo mwala gwe namusanze naye side ze omanyimba dengenda ntebe yo ku round ye munyonyo namusanze muganda ngenda ngamba nze bitala byanta ayino mwala ina kuba wange naye mama kyekugamba nti olenza okaddiwa mu myaka naye nga ebikola tebikaddiye kati ne music yono mulenza okaddiwa mu myaka ne musical nga music etakaddiwa mama Amelia namulabe naye akutusemu mama namulabi masa yali masa wali wenyini nyini kusasira kyamulese mu shonga bamubanja kyeki kusasira amabanja okyagaina naye ali mu show zino kyaka kati sayimo kyalina okumanya eno show bade bagiyita kwejja ko kigundi stress endongo yabadde wali enze nalude okulaba ku ndongo ng'abantu buli luyimba basuka ne bazina Martin lunaku lumu twetaaga tukwate Dr. Bossa tumukube kibooko Dr. Bossa abeera n'obuntu nayenga oba bwe bumukuuma mu buto ogambye nti omuntu ayinza okaddiwa mu myaka naye nga ebikola takaddiwa emmeza agyebya Dr. Bossa amulabye nga alina 2.5 ako nengamba oba obukawalake oba kyekugamba etoka buli wagenda eno mu toyireti kamwerekera nagamba Dr. Bossa amanyi nangubira kajjamo muzogamba kamukwatira simu Straka bei nenga hona bwabadde hane straka oye straka ate straka batwewuliriza hane straka ye akaviri ke yakola mu letishike hane straka ikyambiriridde ku sijja kulimba ne ofunyo tereka straka obugwe bwa letisho naona yabujjeyo buyayambadde oda bejjukanya n'amoti emyaka gyabwe n'amoti ku DV8 n'amoti yagenze n'agamba Farida mnakazi webubira ku bantu eno nakolanga naye ku esire yehunya Farida tuli mind wafi wajuzi wane tinate wa myaka ejo barona serious note endongene yaffe enkaderi yatukuba tekaddiira ddala kuba bwe ddangabe ennyimba ezimu nga ndabira ddala eyo gye twetaaga abantu baffe bennyini gye baakola wewe wennyini natuuse okwagala okuwa abantu abamu respect abantu nga Dr. T yali nnyo musaale mu ndongo ezo zisigwa nsiimira ezo ennyimba z'abagundi ezakubakubaawo kati then waliwo producer mulala gwe bayita ziwa Sweet Kid nga ziwe yakuba gundi tinatine nene gunta kaddiwa beti mpologoma naye bayinza okuba beddamu ne Dr. T kisobokera ddala abo just anti byabeera off and on leo baawukana ekyo ne badinyana byabeeranga off and on naye nga balabye abaana tubeebaza bona bana bagezza okulaba nti no baleeta bamaama baabwe ne bajjajja mu kikadde kuba nalabye bangi omanyi disai mulaba nalabye nga emyaka gy'abakulu nga mwebali bangi aye n'abato nga mwebali so abaana bafubye okulaba nti nno nedda ngeri gye baagala ekikadde n'abazadde bwe yabatayagala abaana balinde ku lwokutaano luno n'olwomukaaga mu sho ya shiba naye eyo manager John omusajja abaagala abaana babalinde muki ewa shiba bagenda kujja nga bambadde amagundi gali bweru naye olwokutaano n'olwomukaaga abaagala bubbebi wa shiba abadde baagala bawulamu ennaku zino waliwo bubbebi buno bwe tuweeka ne bubbebi buli ebuli
abaagala bubbebi bujje ku lw'omukaaga ne ku lwokutaano ne kakati gwe yabadde ayagala nti bamaamu babadde musheeyo banyumiddwa ate n'abayimbi nabo bakikoze olwobandi omuvubuka abadde bagita oweka bandi abeeka yekuba tinatine yakubye sho tinatine alina walewale yeeyo tinatine yagikwa n'agikwa sibaddamu natambula newumuzaamu kubanga bannange nawulira nga nange nkyetaaga nsobole okwewumuzaamu ate obwongo mbuwagale ate ndabe layini endala gyenkwata anti njagala kusapootinga bakadde engeri ffenna gye tuli mu class tusapootinge cause eno ey'ekikadde ey'okuba nti bayamba abantu bafire dancer bonna mbawagira omuntu yenna abo nawe nnyo agi bantu bange nnyumirwa nnyo bonna bonna entertainment industry era njiwagira Actually, ekikadde abasinga bagamba nti olweyo lukadde lumanyi obusonda abalala music to remember naye nze okusinga bwentegera ekikadde kino ti music engeri ewannaku za leero gyali babogamu tugenda okwesanga nga music omukadde ayina enkizo no necessarily nti music owedda naye buli wooleeta nabaddeko n'omuyimbi omu naŋŋamba nti music alimu ebivuga ebiramu ng'ategeeza live instruments music oyo omukadde asinga nnyo over computerized music of today. Music nze kati gwe nakula mpuliriza yaliwa Afrigo band ewaka yaliwa Afrigo band yaliwa Titan Takuba okiwulira yaliwa wabamwami Kabuyese Mbogga yaliwa wabamama Betty nga album ze bagula ne baleeta mama Chance Nalubega okiwulira music gwe baakola yali w'amaanyi nnyo kati kankuwa ekyokulabira kulaba mwami omugenzi Paulo Kafeero paka olwaleero bakyamuwuliriza naffe bwe twajja ne tukola music okusinzira ku buyiiya bwaffe obutonotono bwe twalina ne tuleeta ekyo naffe ne tukiteekawo ng'ekirungo kyaffe kati generation eno eriwo naye obuyiiya bwayo era nabwo bweki bwebwo ayina engeri gyabuuzamu oshambada oshakuna bayawula ddala n'oligundi oku radio bayawula n'afuna gundi ono yani ono lusiini n'amuzaala mukaawo bayawulira ddala Abitex yali agala okuyingira oku radio naye ai babijupuli group akyalwanyisa eki takkiriza senga mirembe muganda nga tubuza katugamba enamere genda yakuwe ekyomukisa ayina ke bayita kakaberenge kyali wange festive season eno tekedde okubanga okafuna genda omweyune kyali wange munoonyeko senga mirembe ajja kubikwasaganya byonna asobole okubanga akuteeka ku muzuuli ayina ke bayita kakaberenge tugambe ki senga mirembe genda omunoonyeko wali enamere ojja kusobola okubanga okwasaganya Shimba Samali Kalungi ennaku 2 agulawo festive season weekend eno ono mu Kampala nzo gamba liwo ennaku 3 kubanga freedom sword bagibalanga eri mu Wakiso ne tujawula nnyo na Kampala kati bakyusa kati bagita Kampala n'emiriraano agenda kuba Serena olwokutaano olwomukaaga
sana agende wali eri sula mpya mu music industry omuntu okuba nti asobola okuba ekifo kyekimu ennaku 3 ennaku 2 taxi ya boda ya siringi 10 okuva wali ku Serena mpaka ku City wekiri wekiri kitikati akitegedde bwato bwagenda okukikola mani yakati yangambye nti omuyimbi amutesetese bulungi era omuyimbi yetegese era mbadde mugamba ntasobola kuyimba live tasobola kukola mama buli kimu yakiu kuluna trainings akozena buli kimu diriso ya chebaka hadirisa abera lwa muyimbi kula buli kimu kitambula dira bulungi nnyo omuyimbi yetegese era agambye nti kulwa omukaaga kulwa okutaano ku Sunday abalina Samali Shiba Kalungi njagala muganda nange tubenga tuva wano gwe tuba tulekayo muganda nange Shiba Samali Kalungi tujja kwatagana onako olwencha naye nga nyongera okujjukiza Sanua Tours and Travels bateekamu amajja bali eri Cape Town Park e South Africa mwali munonyeeko basumba bazeeta ebintu okubijja eri okubireeta wano bakolera ku buli kimu ate yesenga maalo